Bagasiene diro, yabone sebo, mabugaga bwenina bwemanyi. Sereka tukone dansi, namazina tugamaleyo. Abebi wato bikutuka binayungibwa. Daddy ne mami, mulikwano janga abasingayo. Tewali kumwembya singa munne, muli bazira nange mbasabira. Mama wange gwebale, emyeso omwenda si kintu kitono. Wanetika buli wamu atali muzira takisobola ekyo. Abalala bazijja mu embuto tewankotogera wankuza wagumira ebiruma. Obulamu ne bukyuka nga yenseka lusomba. Teebereza oleka emmere oli emu enfuufu okuzaala kuzibu. So n'olumu bw'akyawa taata nga n'ewaka akomawo yeeraliikirira. Ebyakusimba byaggwa mwazaala mwawona amabango. Nze mundeke musanyusa omulungi mange yasingayo. Sereka tukone dansi n'amazina tugamaleyo. Abeebi wato bikutuka binayungibwa. Daddy ne mami mulikwano janga abasingayo. Tewali kumwembya asinga munne, muli bazira nange mbasabira. Taata owange sembera, abasinga bataata abalala bonna. Mwese security gy'otuwa bamukumu buli lwemba naawe sikankana. Tukuuma bulungi naddala awaka gye tubeera. Siraba yankwatako nga woli kirimaanyi waffe abasinga. Okuta nfudu weereza kidduko tuweerere. So ne kkooti yo wagaana okuleesingayo obulungi. Ompita musaayigo munno nfaanana jjajja wange. Ne bwe mba ntambula batugamba tufaanagana nnyo. Sereka tukone dansi n'amazina tugamaleyo. Okole mutya? Abeebi wato bikutuka binayungibwa. Pulira wawaawo. Daddy ne mami mulikwano janga abasingayo. Tewali kumwembya asinga munne, muli bazira nange mbasabira. Omukisa mama. Paragoni. Nabosa sala mukade waffe webale nnyo. Webalire ddala. Yes, abalabi baffe aba Experience TV tubaagala nnyo bamikwano. Tugenda kukoowa baagala kuba nammwe mutwagala. Twongera obbeebaza okulaba programu yaffe kwe tuli ku YouTube, TikTok, kwe tuli oteekamu Experience TV n'otufuna. Naawe wenna ali eyo nga wandyagadde tukukyaze mu programu eno, enamba z'essimu kweziri n'otuwa ku lugendo lwo olokoka otya, obulamu obuyiseemu otya. Naawe ayandyagadde okuyimirirako naffe era tukwaniriza kubanga ekyamazima omulimu tuba twetaagamuko kasente. Kati gwe yandyagadde okulangako naffe, okuyimirira wamu naffe, era ennamba zibeerako okwo. Tugenda mu maaso ne mami waffe nga atunnyonnyola nti bwe yali Hajjati afunyeeyo omwami. Hajjati amugamba togeza n'omugamba nti sinza akuzaala, mugambe nze muzadde. Ate ngondi yali yamugamba dda nti wano nkolawo obukozi. Abamu tuyiseko mu bwawusigalo naye ng'otya n'okugamba abantu nti nakola ki. Bantu bangi tuyiseeyo nga nange sejjeemu. So mami tukwaniriza ogenda kweyanjulako eri abalabi baffe amannya Ono Hajjati tulisaala bitegedde. Hajjati tulisaala. Saala kutamu mukutami endagala ya sapule. Sapula tolo mbazi zene yo Hajjati obeone sapula mazumugambo oli musiraamu. Wagikweka. Bulungi nnyo. Nadda mu mala kwefumbiza omusajja antute n'ensizaamu esapula. Yemmani. Kakati Hajjati angambye omusajja ayagala mulaba. Naye lyessanyu lye okulaba bw'embeera. Azze. Kakati Hajjati ya madiro gaali abiri ngalo kati ne yakatimbe yawulamu.
yafumbye kacayi kakiye kwesembuliza mukateni mumama tayagala alina wala ate ng'oli ekibuuka mudde akimanyi nkola obukozi kati munnange amuwadde kacayi bwe yamala sijamala omwekera agenze naye nga akyali mukwano gwange namugamba nanga Esaara omusajja mpikiriza omufumbirwe omusajja yandooza muyanga 35 abo kuteebereza nemugamba nangamba ndooza bulenzi bwakuno buvuga kuzanyirako mulabye omusajja muntu omulamu omusajja yakuzeekuze tasobola kusuulawo oyo ajja ti naye ng'oli tannangambako ntayagala kumpasa nina mwenyinaze ali awo yakyalina byannooyako byanjayagalako byenamanyi oluvannyuma nga tumaze okwefumbiza kati munnange ebiro bituuka nange nalina ekirowoozo mu mutima sirifumbirwa musajja atalina kika kubanga taata wanalina babamuzaalamu ku kika gundi tolina senga tolina taata muto gye bali bwekule ne bagata maama kati nga bwe twalukanaga ndi baganda baffe bataata bange babakola mu luto lumu kati nga nandiyagadde omusajja nga nze oli mbitese ni mukatoliki nga nze mmanyi nti bw'oyavuwala ekika kikuyambako saategera ndi Yesu yayamba kuba Yesu nali simumanyi kati nga yasalawo teyagala kuddamu kuwasa mukazi anywa mwenge naye yagamba olwokuba nze gwe yagala nze gwe yayanjula nga tiyabaga tiyabanjula takkiriza tiyawasaako kati munnange nateekateeka ssekuku atwala baganda be nateete alaba omwenge gwenywa nkema era singa nali nywa omwenge yandibayo teyampasa kati ukyalwemesa okunywa omwenge ffe abato ewaffe mama wange yateesa ntamiire sajja tamina abaana batamiire bwe bayisa omwenge nga baddira omuwemba nga bateekaku mubisi nga gwe batuwa nagenda okunywa omwenge nga nkoze nebigaana byagaana kati ye mama yali anywa omwenge ne taata nganywa naye nga tayagala batamiire n'abaana batamiire ye mama giteesa mpulya ntamiire n'abaana omusajja tamire omwana batamiire tebajja gunywa mutuufu awakambe tetwanywa omwenge nayagala okunywa nga nkuze nga mmanyi kyekyebbeeyi ekiriwo nebigaana kati munange sinywanga ku sooda no mu baganda be yalina mu baganda be lungujja nakati gyali nabbaali lungujja ngatale mu kitonzi mwali nakati lungujja kitonzi nakati muganda mwali omulala yafa kati nga yina muganda we nateeke ayaga nangamba ati musabe jukira akitegera hajataina omusajja nangamba tugende mu baganda bange nateete tugende tuteko auto atide muganda omu bamwitanga bbaale yafa negweta nabbaale mukatale gyali nakati nongulya kitunzi tugenze nateete ayagala kulaba omwenge gwenywa saba omwenge gwonywa gonna mbusasula nga asinywa mwenge yangamba onywa soda ki nga sinywanga ku soda namugamba yenagoleta obwavu obwidde nyawo yenagoleta kunywa naye nga simanyi bika bya soda simanyi kati amuleeta kati namugamba yenagoleta munywa naye nga sinywanga ku soda nenviro ndandisa okunywa olunviire yanzikola ebintu twabivudde mu mutwe amayengo ndandisa okufuna kati gwe ngomanyi mukwano gwange simanyi kyazaako kati bandeetera pepisi namukwata gwe nasookerako okunywa kakati bamba kamirinda fuluta ate kunywa nempulangako kawooma kati kolwo nentegeera ninywa mirinda fuluta nakati okyusangamu oba wakyusaamu kati kati muleme wakunywa amazzi kati soda mwamuvaako kati twavako soda naye nga tulina obusobozi kati obumugula nerwe tewaali kati muganda woyo yalaba nga sibafaana waye omwami wange muganda yabuuza oyo baganda be babiri noyo omulamu wange nabbaale nga yali mukatale kale linnya lye Namata naye olwokuba yasanga muganda we bbaale babeeranga mukatale nga beta bbaale omukulu nabbaale baale nga balina erinnya limu ye nga bwe twabeeranga ekinone wala omwanyinaze munsanze nga batuyita erinnya erimu lya muganda wange ono wemunsanze kubanga yali asoose mu kitundu munnange yababuuza tumuyita tutyo
nga balaba sibafaanana aya tukyazaga tumuyita tutyo ne bamudda mu mukwano gwe ekikomaawo twali byasava ne tulya tugenze tuvuddewo tubawa woteri gye twagenda ankemala omwenge gunywa nga sima mwenge awo wategeera no ngaafunye omukazi ow'okuwasa Agati wali wamugambye ng'ovaayo nti ngenda na mwami. Namugamba ngenze na mwami naye bwe twakomawo buli omu yakwata ddiyo saasula wa mwami Noddayo ewaanja ki? naŋŋamba naga mu ngalo wa musajjawo naye nga omusajja saategeera waasula era twakomawo ngujja kitunzi badda mu kaduuka awo bombi bali basatu nange nenzire wajati hajati naŋŋamba ova wa musajja naba mu ngalo tojja kwakutira tunabye mu ngalo noli yali mukama wange ninaaba mu ngalo nenkola nakomawo akawungeezaamu balinga abantu batutte awo tutukomewo awaka kati alina kyeyagamba nti oba kyoba ki ne musigala ng'ogulayo bintu nensigala nga ngulayo ebintu oluvannyuma y'olwo natandika okuŋŋaaza ategedde omwenge gwenywa andabidde emyezi 3 manyi alyako nenkesibwalaliba nalinawo omusajja omulala simanyi myezi 3 nange nandiko nga njagala kuwasa njagala ojja onfumbire nja kujja ndikirya jiba kimu tikatakiridde nga nandiko okubeera nga njagala kuwasa naye amala okukema mwenge gwenywa amala kundolako enateete njagala kuwasa nga hajati anjagala hajati naŋŋamba nze njagala ofumbirwa omusajja oyo naye njala ogende ng'osulayo okomewo okeera okola emirimu kuba nali manyi okufumba oli omukyala yanjigiriza okufumba nanjigiriza ate bakasalamu ne bakanaazaamu nanjigiriza bw'ogivuunika ng'ogizaako ebadde wansi nedda waggulu nebobera bulungi era omukyala yanyiza okuteerako obuwuuwa bino mu Kampala mufumba mutekereza endagala emmere aliko obuwuuwa sobola gisaaniika nange ng'agamba ogenda omwami akutwale era ate ojje ng'okole osulengayo okeere ng'okole naŋŋamba bona ogenda nga sikukiriza nja kuwa ogufukenga ku buli omusajja akugube enga okeerenga osulewo omusajjawo okeere ku mirimu gyo kandi ffe twalirongojja naŋŋamba bona ogenda nga sikutadde nja kuloga ofuke ku buliri omusajja akugube yaŋŋamba njagala gyofumbire nekugamba hajati yaŋŋamba mutuufu nga ndidde ebintu byemyezi 3 mulamba yesaluuni ate yanziraba ndizituusa okola kyokuzaayo kati ate nina ebirowoozo okudde n'omusajja ate tumufunye muganda ate alina baganda be mu katale alina nenateete bwe tuli yavuwala banyambe oliya nga tonalokoka saani mulokola nti yesu ayambala ali simumanyi ate bemala omufumbirwa nesanga alina baganda be kawaala kasana mitiyaga ba nekikanga kinene gye otuuke mu maaso nja kulaba ekikate kyanyamba nga twavuwala yali yesu yayigawo oluvannyuma kati munange nemugamba okufumba nali kufumbiddwa ne hajjati yaŋŋamba bwe najja nenfumbirwa nga takkiriza agenda kundoga afuke ku buliri ongobe naŋŋanjagula akaveera ate awo nenfulira nga nsanyuse obulidde kakati hajjati nga yaŋŋamba teri kugenda simugamba nini yafumbirwa naye omusajja jukira yamulaba ate ageisa nasindika amata jamani agala omugaati n'emicungwa amata n'emicungwa abaana babawa ebyokulya kati ajjati ngaakimanyi nti nina okugenda kati ngaalina okubeera ngaakyogera nga ntiisa bw'owulira agenda wa musajjawo ogendanga n'osulangayo okeerenga ku mirimu naye nga babuuza mufumbo ogenda osuleyo okeere okole yomuwoleza ate mufumbire ddi omusajja naŋŋamba njagula akaveera ate jjukira hajjati abakozi sente zibawa bavaawo tobusasula buli mwezi nali nkwera 3 tuli
buli mwezi teyazimpa naye nga ku kyalo baŋŋamba nyaga tasasula naye nga nze yeŋŋamba njazi kuba ng'ogenda naye nga nze ndowooza nga sikifaako kuba nali nsanya okwalo tebanvuma tebayomba ate anjagala olina kuwayo kyoyagala n'ekyokulya. Kaakati jjukira nina engoye zinajjewo mukyalo oli omwana wa ssenga obugoye ninawoku andi munakyalo byokwambala nnyo sibimanyi. Kaakati n'obugero nabuuli bwe najjewo mukyalo oli omwana wa ssenga banyingiza ekibuga kati nange Hajjati omusajja ndi bubi jangu ate nno nava mu famire enjavu naye nga si yafumba omusajja mwavu sajja yali akola ne muganda we olwo ng'ateekateeka okuba nga baawula bwe mabera edduuka ye tebafunye amaka ge kati munnange Hajjati ng'okumuva nemugamba nzireyo Masaka maze emyezi 3 giweddeko ekisaakubuulidde yalina ennyumba ewa jjajjaawe omwami wange benina kati kusanga olina nkyalo muno omusajja obuvubuka bwange oyo gwe nakwana muwala nakati mu maaso tujja kukola ebyatuyuuguumya bwe nanobanga tujabira mu maaso Yesu yatereereza ddala kati munnange jjukira nali mumanyidde omulabanga muganda wo tolina kyosuubira kirala kyonna kati neetiga nga akawago k'emmere ku kibbo ng'alina amaka ewakaliga wooyita n'oyokutuuka ewa Hajjati sigamanyi nga kyaŋŋamba okukola kyenkola naŋŋamba njatu kyanolaloyo wajjajja wange kyokka wajeyola akadde kakumula ku mizigo nyumba nene maka gye gali wakaliwo n'akawago kange ku mutwe ku kibbo misana tuyiseewa nambuuza nyumba ya jjajja nkyali wa Hajjati kaakati ekibabula kireka ku mulyango awo ku sheedi tulambula nyumba nene agenda okutuuka ayina we yatuuka mwanyina abeera mukati asipa mu nyumba eyo atuuka ku buli naatuga olwesio nalambulira ddala ennyumba ya jjajja nga n'emyezi 3 giweddeko awo ne nambulira ddala kyokka Hajjati yali amanyi nalambula dda naye nga nali sirambulanga olwala lunaku nalambula Hajjati tiyalumanya kati munnange nambeera bubi njayo nfumbire kati nga Hajjati nemulimba nzirayo Masaka nimba nga Hajjati nkooyo okukola nzirayo waffe saalo nimbaayo ogenda wa musajjawo banange yantekako abaana nga nsiibula sente zonna yazimba waliwo oluzi wakaliga kati bazimba omayumba yantekako abaana balabe nga bamu okukola nsi wenateete akakasente ngenda Masaka so tamanyi kyasobola kuwulira enzirayo emabega abaana bamperekera nansumusa waaliwo basirikale wakaliga kyali kasasira sobola kati nabawo bizimbe katukwatiramu kawuma tugenda tandikirako awo ng'ogambye Hajjati ntodda mukyala akutaddeko abaana tewazaako watuuka tewatuuka nalaba bamaze okuddayo bambi bakasozi nenkyusa okudda wabanga n'akaziga kapangisiza ddabba wange katutandikire awo ab'emikwano tubaagala nnyo tukyagenda mu maaso ne mami wange ekyamazima olugendo lubadde luwanvu kubeera mumulaba tasobola kuba nti wempise naye waayise ebyetunamugumiikiriza mpola mpola paka bwe tunaatuuka ku kinyusi kyaffe nti ajja atya okulokoka Mukama abatwagalire tukyagenda mu maaso. Tukomyewo leero bona bayo Katonda byakola ebibi bwe biba tebirojjeka akaana ke mwazaala jjuzira banvuuse mu byempola mpola okuzaala kujagaana gaagana amazina magaziye n'eddiiro yabonesebwa n'obugagga bwennina bwemmanyi sereka tukoona eddansi n'amazina tugamaleyo abeebiwato bikutuka binaayungibwa Dadi ne mami mulikwano gyange abasingayo tewali kumwe byasinga munne muli basira nange mbasabira maama wange bwebale emyezi 9 si kintu kitono
wanneetikka buli wamu atali muzira takisobola ekyo abalala bazijjamu embuto tewankotogera wankuza ogumira ebiruma obulamu ne bukyuka nga yenseka lusomba teebereza oleka emmere oli emu enfuufu okuzaala kuzibu so n'olumu wakyawa taata nga neewaka akomawo yeeraliikirira ebyakusimba byaggwa mwanzaala mwawona amabango nze mundeke musanyusa omulungi mange yasingayo sereka tukoone dansi n'amazina tugamaleyo olw'ebiwato bikutuka binaayungibwa dadi ne mami mumikwano gyange abasingayo tewali kumwe byasinga munne muli bazira nange mbasabira taata owange sembera obasinga bataata abalala bonna gwesse tuliti gyatuwa bamukumu buli lwemba naawe sikankana kuuma bulungi naddala awaka gye tubeera siraba yankwatako nga wooli kirimaanyi waffe abasinga okuta nfudu weereza kidduko tuweerere so ne kootiyo wagaana okuleesingayo obulungi ompita musaayigo munno nfaanana jjajja wange ne bwe mba ntambula batugamba tufaanagana nnyo sereka tukoone dansi n'amazina tugamaleyo mukole mutya olw'ebiwato bikutuka binaayungibwa mpulira wamaawo dadi ne mami mikwano gyange abasingayo tewali kumwe byasinga munne muli bazira nange mbasabira omukisa mama